Kale seba naje bali. We bali kola foundation okugenda okwango oyamba aba comedians. Briefly take us through this buli okuyamba aba comedian yagenda kutambula etya watch this show. And knowing that tubadde tumanyi nti no comedy store is one of the foundation engagezera mu kasente. Yes. Okay. The main purpose is that twatandika nga tuina engeri gye tugenda tudizaamuko ku bantu nga tupikingayo charity home emu ne tubawo obuyambi kati ne tutandikako charity games waliwo gye tutera okukola mu December nga tupikinga charity home like last year after COVID twayita abakatalemu Cheshire home. Every proceed that came from that game sente akawunga emmere buli kintu kyonna engoye twabikwata ne tubaweerawo ku kisaawa so ne tugamba ekintu bwe kityo kirina okugenda mu maaso tekisobola kukomaawo kati bwe twakolanga charities ezo bwe zityo abamu ne batandika okutuwandiikira tuva mu Northern Uganda the nodding disease charity home tuva mu Eastern Uganda we are this landslide whatever tuva mu Western Uganda kati ne tugamba bwe tukolayo bwe tuba tusobodde tukoleyo events nga za njawulo mu mwaka si event emu ya December n'obeera ne charity home emu at least tukoleyo charity homes nga 10 tukole event nga nene nga y'amaanyi buli mwezi at least over every quarter tuyambeko different charity homes tubawe kusana tusobola kikola nga tetukoze fundraiser ngeno so tugamba kati fundraising tufune engeri gye tugabamu tusomesa abaana wano mu Ruhumula every holiday we have a youth skilling program nti omwana abeera mu kati last year twali tusomesa abamazenga senior 6 oba oli mu vacation oba oli buli vacation gy'oli mu nti ojja they apply and come tubasomesa okubeera mu bantu eneeyisa we get different lectures we get judges we get laws ne basomesa abaana ebintu bye bagenda ogendamu aba joininga university oba joininga tertiary institution yona so eyo program nene tugigatako ne tugamba tukoze tya okujongera mu maaso tugitumbule kwa kati wetusomesa abe Kampala boka abantu ababeera Mbale bagamba tatefe tuina program je twatandika okukola since 2016 nga tutandise comedy store recruiting aba comedians abato nga every time we have a show on Wednesday Monday and Tuesday tubeera tusomesa abantu tufunemu ba comedians abapya kati bokola ekyo comedian aliye Kabale comedian aliye Arua nalinya bus najja Monday Tuesday nga atandika kugamba kati mazena ku 2 mu Kampala ngenda sura wa ku Wednesday ngobaze musomesa comedy so ne tugamba why don't we have these sessions in their respective places mti at least tugende to training abantu Arua basigale mu region yezu tugende gulu tuitabeerira basigale mu region yezu atenga nabo bakolerayo comedy nga basobola kujja mu Kampala once in a while so twagala projects ezo ze tubadde tukola tuzitumbule muko tuzongereyo so ye gwe mugaso gwa fundraiser je tugenda okukola ku nga July 14th agenza kugendeza ebbanga ddene first wali comedian okuteka comedy batandika okubranding nga MC tukulaba ngozeeko mu ndongo tumanyi oba yakusimba okendera muko kati otandise such shows otandisewo gundi wogambye ogono training skills na biki are you trying to find an escape route? No, escaping from what? No. Nze gola abantu nchakola comedian nchakola comedy. I'm still a very nice stand-up comedian. Many people hire me to go and perform. But I like to give space for young people to come on. Sagala kubeera awo Muhanji ya fainting ide ku stage. Watandika kugamba lwakitava ku stage myaka 10 emekali mu stage. I want to give space for other people because I have the capacity to do that. In the first place ekyo government natandika okutegeka nalabanga awonga 2016 nga tuvude mu laughter z'obijjukira ebiseera ebyo. Comedy industry abantu nga buli wogamba omuntu comedy nti njagala genda mu comedy nga bakuddamu batuwe complimentary. But we're complimented. Nobody wants to pay for a comedy show. That's one of the reasons why I feel like Nokutandika like a new craft where people will respect the brands. Comedians bambala bulungi, balabika bulungi ku stage, bafunye kasente. Nto muntu era nze kati in my works omuntu wanganti Muhanji mfa complimentary tetuddamu kwogera. Sagala abantu basaba complimentary. Kati comedian akuseseza ku stage ogenda kumwachi. So neteekamu ekyo kifaananyi nti nze nsobola okikola. Okuyamba ba comedians abatasobola chikola. Some people could perform. You remember I was very good performer on stage. Na ine ngamba kanyambeko abatasobola kukola bino byenkola nti ye tasobola kutegeka ya asigalenga performing nze ntegeke. So ye ensonga. Na ye tewali nti escape route. Atikati botandika kukola events bwezi tingo okolanga comedy store.
buli muntu aba akukubira ne ba journalists bankubira Muhanji ze ndi side zene kasese njagala fuka journalists onyambye otya so tovola tutandikako project bweziti so that people who want these things can also have access nti ekyokubiri project ngeyo giving back. I'm not running away from stage or what. No, you have to give back to these communities. Have you seen how these kids are? It's part of your CSR. Yes, it's part of the CSR that as a comedy store, a big brand, we need to give back. That's why it's easy for a guy like Diamond to understand it. Hey, it's a fundraiser for giving back. Yeah, jakuja. Na muhimbi wao no hizo chimugamba na kama zenjagala sent tachitegera. But the big brands, Uganda Airlines kasto tukane proposal ya giving back. Immediately tetemala na kubiri. So chovola may still vote tukane proposal ya giving back temala na kubiri. So that's how I've now ventured into when giving back and never chali bange to giving back wamu chirekere kubeera kunzenzeka. Yes. Diamond tumanyi how he is paid is the most expensive mitwalo 10 plus East Africa kubanga charging. Yes. It's part of the CSR. Is he coming on a low budget just more facilitating and just to get si low budget si chi naye aze ku giving back because I think it should be a no pay. Okay, mubaamu obuntu obutonotono nti omuyimbi nga Diamond bwajja ayinza okugamba nti nze njagala kunywanga ku champagne oba bampe ku mazzi banange ennyonta entwala oba ayinza okugula ng'ejacket oba engoye mubaamu obwo obutonotono naye at his level no it's not a standard pay. So should we say Diamond Platnumz is going to perform for charity for free? Yes, it's not for free, it's for charity. Ye kimukolera yenga brand enene okujja na performing ku fundraiser than kumusasura kuba sente n'omuwa sente mirundi emeka. So yenga agenda kujja wano to perform on a fundraising concert. Yes. Abayimbi nga Winnie fena tukimanyi ne mabegaka waliwo ebisomo yabayo nayo mambo basko bamugamba bagenda mu mwaka bwerere bamugamba tuocheyo sente bweziti tasobola kugira ku bwerere tulinanga abayimbi nga bali special kati nga Winnie ati kitukoze na bulungi yomuko ali ku post. Yes. That kati Winnie Nwaja yinza okuba special. You see, it's a way, it's your stone, it's my food. Kati nze engeri gye nkolagana ne Swangs Avenue n'abayimbi baabwe tuyina enkolagana eno ey'enjawulo nti Vinka bw'aba ayina bailando nina omuteeka ku stage yange kumupromoting. So I will also need a support sometime in the future. So mba n'engeri gye nkolagana ne different brands on a professional basis. Naye kati bwe mba ne fundraiser mpawandiikira ningamba Julius and his team and I have a fundraising concert, so I want one of your artists to come and perform. Nebagamba, hey, okay, tugenda kuwayo majja performing. So ye nkolagana ebaabo kyanjawulo nnyo ko bwoba omukubidde ng'oyagala jja performing. Era buli lwe bajja wano you have to pay them their money. But when we're doing this fundraiser, that's why I'm telling you, this big Katinga Winnie Nwaja, Kitegeera Mangu, Spice Diana, they wakubuza, hey, fundraiser, we are coming. Nothing, you don't talk money, you don't do anything. And they come and they will be there and they'll perform. Yes. Ekyo ekintu kya copyright law kyatandika ne ba comedians. Twawandika document eyo ne president waffe Bujingo Hannington ne president n'agistampinga, president w'eggwanga President Museveni. It started there before the musicians woke up to it. So fa bakisookamu tubadde tulwanirira all day all this time twagala nti twagala kulaba katambi kakuba mu baasi n'otakafunamu. Tukejinja mu video library wateekako best of Alex Muhanji, best of Mauran and Rain, comedian na performing wano enkyali mukono abadde akoze soy season 1 agenda otuuka nga content yena bamulabye ku TikTok. So byebyo tugezaako nti copyright law twagala ebeewo ebitandika okukola tufune mu mirimu gyaffe gye abategeka comedians aba performing ofunemuko bukola kajjoko kawulire nti nange ngenda kusasulwa kuba joko yange. Obuzibu bweninanze n'engeri gye bakyawuddemu kifuuse kya bufuzi. Waliwo abakenzo, waliwo Bobby Wine, nalabye abalala balinga bataano bona. Ekiruubirira kiri kimu. We all fighting for the same cause. We want to have the copyright law in place so that we can benefit from our sweat. That's all we want. Naye engeri gye kigenzeemu no sikitegeera. How do you interpret Bobby Wine's statement? Because we are interpreting Bobby.
No. Teyavumye. Me, for me, I was there. Nali kuzika kwa kato. Bobby Wine was explaining the journey on how far we have reached with fighting for the copyright law to be put in place. He was explaining how much we've been fighting for it, which I respect him for it, because yachanukula bulungi buli omu nakitegeera. Eddie Kenzo and his team, it's the same war they are doing. They are fighting to have the copyright law in place. Maybe waliwo n'ebirala bye bongedemu naye ffenna kiruubirira kiri eki kimu. So nze kyekitakiriza, what I don't agree with is engeri gye tukyawuddemu tiimu ze ziri nnya zonna zirwa ekintu kyekimu. That's my only place. That's why I lean back with my opinion. Saagala kulwana bonna bakyali bange, saagala kulwana na muntu naye kye twagala kyonna kyekimu. So I agree with both sides. Did they misinterpret him? I can't say that because everyone has his right way of understanding. Abamu Oluganda ndowooza tebalumanyize, siri Muganda omuntu ayinza okwogera ekigambo nekitakifuna bulungi. I don't know if they misinterpreted him, but for me, the way I understood what Bobby Wine was saying, he was explaining the journey on how we should move forward to find the copyright law put in place. So I don't know whether he said bali bayongeramu ebirala, whether he meant, I don't know, sakitegera bulungi naye nze wenyimiridde bwenti ngamba entalo zonna ziveewo tulwanyire ekintu kimu tufune copyright law bwenejja in place fena tugenda nga creatives, every content creator waali ajja funamu. Nabadde nesemba over the weekend nemubuuza the same questions. Yeah. His interview era yatuuse n'okugamba nti kyampamire alina akatuli ku mutwe in the camera okuba nti no ayingirira ati n'alonda ku side. Mwe nga bakomedian temuteekeddwa kubeerako na side nti mpagiddwa oba mpagiddwa. Me, I speak for myself, not other comedians. Me, I don't need a side. Tulinga katugambe tuva wano tugenda Kampala. Omu atambulidde mu the side today. Yeah. Wekatinda Muhanji ogambe mwe mwasooka okugirayo. Do we see you guys namwe nga mukoze federation kuba nakulabako nga muyise association ate nga tulaba ennaku zino government eri kusumulayininga bitugebisa mu federations? No. For us, we don't. We have the Uganda Comedians Association. We are still united. We are together. The only issue right now is that we have to find like new leadership. Kuba president yali president waffe yagambye emyaka gye yali ajalina okutukulembera gyagwako katulina okuddamu tukole ki tufune ba presidents oba leaders abalala mu association eyo. So that's the only thing. Tetuli mu ntalo federation new. No. We are all registered. Tuyita ne ba comedians abapya bonna bataaliwo nga twewandiisa bonna bajje twegatte wamu tukole ekibiina kyaffe kyatambula, the Uganda Comedians Association kyetulimu. Siri shuwa kucha Sebbanga kuba yayina ekikye ne Lui yayina ekikye. Sebbanga muntu wa ntalo nnyo kyali waffe naye bwe tutuuka bwekyo simanyi naye bw'anabazze naye tukolagana naye tetulina buzibu. Sebbanga nze simuyinaako buzibu. Omanye ebiri Kampala byakuyiira oyinza okusanga naye alina kwayagala okuliira ayagala fune waliira waliwo bagambye akasente wekali naye ng'agamba nange bwe naawandiisa abacomedians abange nja kufunamu. So I can't blame him, I will not oppose him, naye sirina buzibu naye. Okay, my last question egenda kuba ku abaana bemuwa chance every Thursday. Bwe bamala performing wano they feel bafuuse banene bafulumeeyo mubalekerera ng'oggyeko bano bemugamba mbuno abatandikayo ebintu byabwe ne mubayamba, but these abaana bemugamba nti bazze ne bakola gundi naye bamala tetuna tuddamu balaba. Kakati ffe nga Comedy Store, what we do is that we teach you to write content. Bw'ojja ku stage yaffe nga bw'ogambye buli muntu alinnya ku stage ya Comedy Store amanya munene aba ageze tetulina buzibu nakyo. Ne mbayimbi nze bakubira nze nagamba Muhanji njagala nzije njikuba ne bwaba Alien Skin ya performinga wano nga ino oluyimba lumu ne batamufuna waliwo kati yakomyewo n'akuba. So our platform stage eno gyolaba tugiteekako abantu bw'oba olina ekitone jangu oyimbi bw'oba oyagala kukola comedy jangu okole comedy abantu tulina stage jangu come and show your talent. So okuva ku stage n'otuuka ewuwo, for all we're asking for is that keep writing. Tujja kujja next week tubuuze babeera wano comedians nga bibiri yimiriro tuweyo content abakabyo balavamu nti ono yawandiise ono teyawandiise ono akyalina kali ke twagaana akazemu n'akakyusa. So tubagamba muddemu mu creating
ojja kuba wakabi in 2 days because you don't those days for us okugenda ku stage nzijukira okusaba ku stage nga tebakuwa stage twamala stand up Uganda ne tunoonya we performingira nga teri akuwa stage. There was no chance, but today there's a stage. We don't want your money, we don't want anything, just come and perform, write your content, olabe ekigenda mu maaso. So mbadde mu audience nga nkuwulira there's a segment gy'okoze bakubuuza about vulgarity. yeah. N'ogamba mbuno yes okujja ku stage ennaku zino wabakkiriza bafuneyo aka chit chat moment for their content at least nga ayisaamu abantu eggaali. Yeah. And you still promoting No. vulgarity on Okay, stage. that's the thing. I'm not promoting vulgarity. What happens is that bw'olaba kati nga bw'olaba the audience mugibeeramu n'obalaba. Jjukira nze comedian namusasudde sente zange aseesa abantu. Najja n'akola clean content ng'abantu baseka naye mu mutima n'awulira nga tebagenda kuddamu kumpita nti sikyaseesa. Kati bwakulawo joke emu ey'obuwemu abantu ne baseka nnyo naye n'agamba abo mbayina. So live audience nze simanyi lwaki bebasinga obipromoting nabagamba mwe temumwagala mulekerawo kuseka omuntu bw'ayogera ekiwemu ng'ab'ekenya baateesa audience n'egamba nti omuntu bw'ayogera ekiwemula ku stage temuseka. Abawano customer yakyagamba nti labe ekyana ne kireeta ebeerewo ekiti bwe baleeta ne sente ku stage. So kati I don't know. So what we have done is that we have put a difference between the live audience and people who have to watch our content. Nti bwe tuba tu editinga from the comedian who is writing the content tukugamba nti tuwetagayo eddakiika 10 eza ffe ez'okuwonte then bw'omala kola ebibyo oba oyagala kwemula 10 is content clean content 15 everyone at most 12 15 tetukugamba nti wemula tugamba kola ebibyo era amalirya kiyo omulaba agwa wansi n'akuba sama n'asoloza sente aba amaze otuwa content owaffe then n'adda mu bibye. So that's what we did. And then the audience kati ekimanyi nti comedian bw'ajja jokes ezisooka ziba za serious nabo baba baseka bagamba ziri kati bwakyuka bamanya nti kati so that's the thing. So online tetuteekayo dirty content at all n'obwo bwasala era bawujja online. TikTok anti babeera live mu show bwe bati aba TikTok bwe buzibu nga tona editing baba bakiwadde ensi yonna bwe buzibu obuliwo. But we try to edit the content and we're trying to make comedians ngabana abapya tubagamba temuwemula tebagenda kuyita ku mukolo nti performing ng'owemula. Mariage naye tumugamba kendeezaamu kuko abantu tebakyabira era bw'onoonya content wa mariage online now abeera clean. Mpozi ng'oze ku show basi baba corporate naye baagala nnyo ndowooza omanyi abantu abajja wano baba tebalina walala we bakola ki we basanga ebintu bwe biti ebyobuwemu baba mu office balooya bali stressed so babisuubira bisanga wano ne wano tebibaawo. So we are trying to streamline that but it's a long process. There's a lawyer bamuyita galishonga buli mwamu manyi nnyo musonga n'abayimbi yavudde n'anga abayimbi bacomedian mwagala copyright ejje but that copyright singa etuuka mwenna abasinga naddala abayimbi you will be in jail like this now. Yavudde ku luyimba lwa happy birthday Palace nti samples zaalina muli sizize zisinga yagira ate nammwe batula abacomedian bwajja wano olina performinga ku state ye naye bw'avaawo n'agenda wala ng'agiddamu. Don't you think copyright eno egenda kubaleetera bazaalira ebizibu nga mu abali mu arts musibire na mu makomera? No kakati etteeka bwe liba lize nga liri in place bw'oba ensobi ng'eyo tojja gikola gyamanya saawa yonna bakola ki bantwala okukola jjoko y'omuntu ojja kumanya saawa yonna bantwala mu kooti. So it will even now also not just protect us but also prohibit us from going beyond the border of the law. So nze ndowooza it has no effect. Samples zagamba eziri mu luyimba bw'oba okozesa kati nze nakola production bw'ogula program ng'eyo katugambe Adobe Audition or Logic Pro or Fruity Loops eina samples ze bakukkiriza nti waziguze mweziri yadde omu yagikozesa but baazigula zaabwe so oba munamukisa okugikozesa mpozi obuzibu ogani kigambo happy birthday ng'omuntu yakipatentinga nga tosobola kuyimba happy birthday bwe buzibu obuliwo. Ekyo kibaawo naye project bw'ogula program kiringa okugula esimu eyo esimu ya Samsung oba iPhone nga eyinamu apps ezigiramu
nga nange sobola ogikozesa naawe osobola ogikozesa. So samples ezo bagamba zigira mu programs. Nyinza okusampulinga akagambo k'oluyimba awo mba nkoze ensobi, naye bwe nsampulinga studio effect drums oba ki mba sibbye, okitegeera. So bw'owuliriza nti nasampulinze voice yo, now that's copyright, mba nagibye. Naye bwe nsampulinga instrument oba ne vocal oba naawe kyewakozesa mu luyimba lwo nga tekyali original, si kikyo, si gwe yakicreating, mba sikoze ensobi, onfuna. Yeah, so kati etteeka bwe linaatuuka bwe riti, you will not use someone's voice in your song nti osampulinge nga bwe yayimba nti okateeka mu luyimba lwo. Amen. Okay. No fundraising show buli omu asobola okujja na TV ne Urban eri support jabula bobulango leero. Urban sponsoring kozi bano be bakyaganye naye it's a fundraiser buli omu akirizibwa tugende. So naye all in all mbasaba nga 14 July 14th tugenda kubeera Kololo Independence Grounds oba Kololo Airstrip, giyite kyonna kyoyagala tubeereyo, fundraiser ya entertainment. Osobola okufuna ticket kati bw'ogigula kati ticketsasa.com oba n'olinda ku gate, naye zaakakati ziri a bit cheap. Bw'ogigula kati ya $5,000 mbamanyi waliwo abana abanyankole abajere, but you told us that bagala kujja ku gate nga you said it is 50, it is going to be 70 at the gate, so make sure you buy it now at 50 at ticketsasa.com. Bye byange Alex Muhanji Comedy Store.